buli kimu mu Uganda nga kiringa ekitategeerekeka nga bitambula ng'ebidda emabega oba kyennyuma waliwo ebitongole ebiraze nti nno binyiivu oba si bimativu. Ebimu ku bitongole be bakuuma ddembe balaze obutali bumativu bwabwe eri gavumenti n'abantu ababatwala nga batandikira ku misaala egibaweebwa emitono okulaba nga bo tebasobola kwetuusaako oba oliawo byetaago byabwe. Kakati omwogezi wa gavumenti amanyiddwa nga Ofwono Opondo avuddeyo bw'atyo n'alabula General Museveni n'amugamba nti ekiyinza okuva mu y'ebiraka oyinza obutakitegeera, otherwise ebintu wandibadde obitereeza. Ampuliriza bino ne byogenda okuwulira ebirala byonna Ofwono Opondo abyogeredde ku Capital FM olunaku lwabadde lwa mukaaga, yes, ku programu emanyiddwa nga Capital Ganga. Yavuddeyo n'awooninga era n'alabula mukama we Generali Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni ku ngeri gy'akuttemu ebintu mu ggwanga Uganda ne bannansi engeri gye bafugibwamu. Ampuliriza, nzikiriza nkubuuzeeko nti wasuzeeyo otya wenna gy'osinzira okuba ng'otugoberera, ate mmwe abazuukuse edda oba abali mu misana musibyeyo mutya. Omukutu oli ku DPTV Uganda, yenze Sajjime abeerawo kubanga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Wensinziira okubasaba abaakatwegattako mugende maaso n'okubanga musubscribinga mu ngeri emu, genda maaso n'okubanga wa video yaffe like. Buli walikinga video eno kijiwa mileage so that egenda wala ddala nnyo n'abantu ne basobola okubanga balaba information eno oba amawulire gano oba story eno. Kale nno buli walikinga kituyambako okubanga video yeeyongerayo. Njagala kutandika bwe nti olunaku olwaleero mbategeeze nti kino kimanyibwe nti ebiseera ebisinga omuntu wabeerera ow'amaanyi ng'awulira nga takwatibwako, ali untouchable, nga kwegamba alaba ali waggulu ku bire, ensi asobola ogikkakkanya mu ngalo ze ttaano. Ebiseera ebisinga aba ali mu kugwa. Ebiseera ebisinga aba ali mu kugwa. Ngenda kuwa ebintu bibiri nga sinaba kutuuka ku kindeese. Njagala nkuwa example. Omuyimbi bw'abeera waggulu kampere sijja oba mpa amanya kankuwe nga Chameleone level yaliko mu kiseera ng'ali waggulu mu bire. Naye obuzibu obwo basumba olwaleero nga wulira mbu Big Three Bebe Cool Chameleone kwe kubanga tebakkiriza nti baagwa, bakyalowooza nti banene. Naye bw'otatuula wansi gwe n'oweebuulirya noga naye mbutuufu nkyali ye lwaki bakuba nnyimba nkadde empya teziriiwo. Bw'otatuula wansi ne weekebera ne weekyekinga oyinza obutamanya nti wagwa. Kakati tujje mu byobufuzi. Omusajja amanyiddwa nga Adolf Hitler ebiseera we yabeerera ow'amaanyi ng'alaba n'ensi asobola okugifuga yonna n'agikwata mu ngalo ttaano, yali mu kugwa. Yali mu biseera bye ebisembayo. Oba ntegeerekeka, yali mu biseera bye ebisembayo. Ye we yawulirira nga teri asobola mukwatako, asobola okulumba amawanga nga bw'ayagala, asobola okuboggola n'okulya omuntu mu maaso ge. Yali ali mu kugwa. Kijje wano ewaka ebintu bitambula bulala e Uganda. Saagala tubuuse maaso nti amazima gali nti ebintu tebitambula bulungi, kubanga ebintu ebitandikira okubeera nga bibi wowulirira ab'ebyokwenina nga si bamativu, wowulirira abasawo nga si bamativu, wowulirira abasomesa nga si bamativu, bannansi ng'ate bakaaba. Ago ge mazima. Eddembe, human rights tewali. Bw'otunuulira ku mbeera z'obulamu nfu
bwotunulya ebintu bingi mu Uganda ebibuzaabuza. Wabula wano omukulu amanyiddwa nga Ofwono Opondo nga bwe nkugambye yasinzidde ku Capital FM ku programu emanyiddwa nga Capital Ganga, yagambye Gen. Museveni ne gavumenti gyakulembera n'abagamba bannange kino njagala mukiwulire. Amazima amatuufu gali nti eggwanga litambula bulala. Yalabudde Gen. Museveni ku kiki ekiyinza okuva mu y'ebiraka singa tewabaawo kikoleddwawo. Ampuliriza, omukulu amanyiddwa nga Ofwono Opondo ono yagenze maaso n'okuba nga agamba Gen. Museveni n'amugamba ekituufu ebintu tebitambula bulungi. Uganda engeri gyefugibwamu mu kiseera kino soba oliawo si ye service abantu gye basuubira. Ofwono Opondo ku Capital Ganga yagambye nti bannayuganda bangi mu kiseera kino bandibanga Bekyaaye, era bino bye biviiriddeko ebikolwa eby'abasirikale okubanga bagenda maaso n'okubanga beemansira oba banyonyogera emigemerawala ate nga gigenda sekebbokanira ku mibiri gy'abannaabwe. Kale nno Generaali Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni bino simanyi kikyabirowoozaako, naye nga amazima gali nti Uganda ebintu si byangu, ebintu tebitambula kinnawattaka ge mazima. Era ng'agamba programu eziteereddwawo abantu okuba nga oba oliawo bejja mu bwavu n'okwekulaakulanya, waliwo abagenda mu maaso n'okuba nga bazinuunamu musimbi ne zitatuuka ku bantu abo bannansi abateekeddwa okubeera nga beeyagalira mu nsi yaabwe. Ofwono Opondo ono atera okuvaayo n'ayogera ebintu oba oliawo ebitalina nnyo ebitakolera nnyo bantu, but this time round I think aina point Gen. Yoweri Tibahabulwa Kaguta gy'alina okuba nga atereeza. To be honest, ebintu bitambula bulala mu Uganda. Wosiŋŋaanira abantu n'otunuulira nga bagamba nti mukoddomi we yasabye ssente agenda akulaakulanya ekirime ky'emmwanyi. Omuntu atali wa byabulimi atalimangako ssente azitwalawa. Era wano Gen. Museveni yayambyeko mukoddomi we, yategeezezza Parliament nti agenda gikendeeza ne ku buyinza. So tetumanyi Uganda wo weeraga, wabula ng'abantu ab'enjawulo batandise okuba nga bavaayo. Kino kye kiraga nti nebiri munda nabo babiraba. Lwakusirika babiraba era babimanyi. Bamanyi n'ebibi ebiyinza okuva mu kino. Kale nno mukwano gwange nga tukyeyongerayo, njagala katono nnyo nkuwene ku mboozi ya MC Cats kubanga yavuddeyo n'agamba abali mu munenya olunaku olwaleero, abali mu musongamu engalo nti mulwadde asiize abantu akawuka ka mukenenya. Muleme mu kifo ky'omusongamu engalo kanzije mbikuwe. Mbeebaza nnyo mwenna bentambula nammwe mikwano gyange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbeebaza nnyo kuva ku ntobo ya mutima gwange nti mukola kyamaanyi. Bantu mmwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu ngeri emu njagala kusaba gwe alina akalango yita ku namba y'essimu eryawo mu langi eya green okaleete tusobole okuba nga tukakulangira. Nkujjukiza gwe omulabi wa firimu obusinema ez'Abannayuganda, genda ku mukutu gwo gwa YouTube, juzaamu omukutu ogumanyiddwa nga Bollywood Films Uganda, osangeyo firimu bagiyita akatuubagiro. Ogenda tegeera nti Bannayuganda baba bakuba sinema balinga bidongo by'abalokole. Njagala nkutwaleko mu mboozi ya MC Cats mangu nnyo ate nkusiibule tulabe kye tuzzaako. Olunaku olw'eggulo ebifaananyi byatandise okuba nga bisatulatinga nga luwona akatambi ka vidiyo akagenze mu maaso n'okuba nga kalabikako akamuwala amanyiddwa nga Faith Ntaborwa. Faith ono muwala abadde nnyo mbasereebu ebiseera ebiyise, era yalabibwako ba Bebe Cool, B2C, MC Cats, ebyembi Mukama n'amusuula mu mbi za MC Cats. Soogera bubi wabula bateekyama, era twalabako akatambi emyaka egiyise nga bali mu buliri
ne bamubuuza lwaki kino wakikoze nti ddembe lyange nabadde njagala wabula bwe twogerera omuwala ono yafulumizza akatambi ng'alabika ali ali mu mbeera etali nnungi. Abantu bangi bavudde ne batabukira MC Kats ne bamugaa lwaki ogenda osaasaanya obulwadde bwotyo, lwaki ogenda osaasaanya obulwadde ate nga weefuula nti n'obulwanirira. Kale no MC Kats yakoze ekiwandiiko ku kibanja kye kya Facebook n'agenda maaso n'okuba ng'ategeeza abantu nti obudde bwe mumala nga munsongamu engalo n'okuba nga munnenya kino tekigenda tuyamba, wabula buli ayina ennamba y'essimu ayina kyamanyi ku muwala ono Faith, ampe ennamba ye y'essimu nsobole okuba nga mmutuukako ayambibwe. Omukyalo ono embeera si nnungi era nga kigambibwa nti ayinza n'okuba nga ali depressed. So bambi MC Kats agamba nti obudde bwe mumala nga munsongamu engalo nti oba oliawo nakola kino nakola kiri, ebyo byaliwo tewakyali kigenda kukyuka, tewali kigenda kukyuka. Kale no ayina ennamba y'omuwala oyo agimuwe basobole okuba nga bamuyamba. Naye olunaku olwajjo we bwazibidde nalabye omukyalo oyo waliwo abagenze maaso n'okuba nga bamuyamba, so kirabika bagenda mumuteekako mu rehab oba oliawo n'okuba nga bamubuulirira butya bw'alina okuhandolinga embeera, butya bw'alina okuhandolinga obulamu, kubanga abadde yabula naye nga bambi alabika abaddeyo ng'embeera emunyigiriza. So akatambi kano we kavuddeyo, abantu bavuddeyo ne bagenda bayambe omwana ono bambi ave mu ekyo kyalimu, kubanga kitegeerekeka naddala nga tewali muntu wakubudaabuda mangu ago oba akubudaabuda bulungi, so oyinza okwesanga nga ofunye obuzibu. Kale nno tusaba busabi atereere ate era akimanye nti eno si enkomerero, so obulamu bubeerawo ne bugenda on. Tuweera nnyo example ku mwami amanyidwa nga Alozias Matovu Joy. Alozias Matovu Joy yatutegeeza nti amaze n'obulwadde bwa mukenenya emyaka egigenda mu 3. Kale nno kitegeeza bw'obanga obufunidde ku myaka 30 osobola okutwala paka ku myaka 60, emyaka 60. So togwamu maanyi ng'ofunye akawuka kano, ate era tusaba Mukama akugumye akuwa obuvumu. Saba Mukama abankumire mbere bulungi mweraba.